Saagala kuyita mu video ya Diana byebimu ku bigambo by'oyinza okuba ng'owulidde mu katambi ako kensoose nako ak'omwana omuwala amanyiddwa nga Diana Skyz bwe yali nga akyali mulamu. Akatambi nno koolaba eddakiika eno mukwano gwange ng'omwana omuwala ono musanyufu nnyo era nga alaga nti obulamu bulungi ekitenkanika ke katambi akasembeddeyo ddala okubeera nti kateekebwa ku mikutu gye emigattabantu okusingira ddala omukutu ogwo ogwa TikTok. Omwana omuwala ono kwabadde atambuliza obulamu n'okubeera nti alina following ennene ddala. This is the last video that Diana Skyz posted just one day ago. Oba video eno yakaweza essaawa 24 oba olunaku lumu bukya yagitaddeyo. Wabula akatambi koolaba mukwano gwange eddakiika eno kabisigalira bya mwana omuwala ono Diana Skyz bwe babadde banonye omulambo gwe okuva mu apartment wali ekyanja. Badde bagutadde mu kiveera ekya black era nga bagwetise okuguteeka ku kabangali ya polisi bakira atwalibwe emulago basobole okuba nti bamwekebejja n'okuzuula owayi kiki ekituufu ekyandibanga kyekyavuddeko okufa kw'omwana omuwala amanyiddwa nga Diana Skyz, omu ku baana babadde very popular ku mukutu ogwo ogwa TikTok. Mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala era nga ganakuwaza n'okubeera nti gasannyalaza nnyo abaana abawala wamu n'abavubuka ab'enjawulo oluvannyuma lw'okuwulira nti Diana Skyz si bya lugambo si byambu yavudde mu bulamu obw'ensi eno. Era bangi obwedda bagamba yii akaana akawala akalungi bwe kati mazima kafudde. Munnange Diana Skyz yafudde. Ekiro ekyaleero oba ekiro ekikeseza olunaku olwaleero nga ennaku z'omwezi 5 February olumbe lwakumiddwa dda oba ekyoto kyakumiddwa dda wali ennansana era enteekateeka z'okuziika zonna tuzifunyeko. Kansoke nkulikinge up side eno okufuna ku information eno. Mwenna kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe mukwano gwaffe mukwano gw'abangi Diana Skyz abasinga bwe tubadde tumuyita abamu mumuyita Diana. Diana atuvuddeko olunaku lwaleero ng'afiiridde mu apartment gy'abadde awangaalira ekyanja. So enteekateeka Diana tetusobodde muleeta wano ekyokyaleero obudde bubadde bugenze. Diana ali ku mokyale bamukolako ripooti yonna eriwo tulabe abasawo kye bagamba bamuteeketeeke. Olunaku lwekya Diana agenda abeera wano ssaawa 4 agenda siibawo omubiri gusulewo paka ku Lwokutaano ku makya tumuwerekere agenda ziikibwa ku Lwokutaano e Namayumba Campus. Enteekateeka z'okuziika mwana muwala ono Diana Skyz bwe zityo bwe ziyimiridde. So ngambye nti olunaku olwaleero ekyoto aba olumbe lubadde lwakumiddwa wali ennansana nga bw'osobola okulaba mu katambi kano mukwano gwange era nga ba TikTokers bangi nnyo nnyini ddala bakyekulumulula okweyiwa ennansana awo. Olunaku olwaleero olwokuna omulambo gwa Diana lwe gugenda okuba nga guleetebwa ennansana wano era bangi we bajja okuba nti nno bafunira omukisa ogukuba eriisa evvannyuma ku mwana omuwala ono amanyiddwa nga Diana Skyz TikToker eyasangiddwa nga afudde wali mu apartment ekyanja. Bangi bakyakisiba ku mbeera y'okubanga tekwabadde kufa bufi wabula nti kyandibanga kisukka awo. Ndabyeko abantu ab'enjawulo abatandise okuba nti baweereza obubaka obunyolwa ku bwa mwana muwala TikToker Diana Skyz eyafudde. Ndabyeko omuyimbi Victor Rose ngono babadde ba mukwano ddala ne Diana Skyz.
Victor Ruiz agamba nti be careful with whom you bring into your life please. It is hard too, but I gotta say it anyways. Rest in peace, my dear friend Diana Skyz. Victor Ruiz omuyimbi agamba nti mwegendereze abantu bemuleeta mu bulamu bwammwe. Kizibu nnyo naye siina kyakukikolera nina okukyogera nti wummula mirembe mukwano gwange Diana Skyz. So wakyaliwo amawulire g'ebisuubirizibwa oluvannyuma lw'okuba nti omulambo gw'omwana omuwala ono gwasangiddwa ku makya g'olwokusatu lwe lunaku olw'ejjo ng'agaŋŋalamye wabula nga yassizza dda omukka ogw'enkomerero. Ono bamuyita Star World Wonder agamba rest in peace young sister, we shall join you soon because each one of us has to taste death. Rest in peace Diana Skyz. Star World ng'agamba nti wummula mirembe muto wange muganda wange mwannyinaze tujja naffe kwegattako mu maaso awo kubanga buli omu alina okubeera nga aloza ku kufa. Wummula mirembe Diana Skyz. Ono no bamuyita Doreen Kabarebe kyemanyi mumumanyi bulungi a Ugandan model legendary mu line eyo yagambye nti be careful out there, evil eyes are always watching what you post, how you move, where you stay, and they will always wanna come for you. Ya Doreen Kabarebe ensonga yagitadde nnyo ku ky'okubeera nti obulamu tubupostinga nnyo ku social media naddala ebitukwatako. Era yagambye nti bannange mwegendereze abantu ab'amaaso amabi gye bali era babeera bakulaba na buli ky'opostinga engeri gy'otambulamu wa gy'obeera era ebbanga lyonna babeera basobola okuba nga batambula ne bakutuukako. So mbadde kugamba nti omulambo gw'omwana omuwala ono gwasangiddwa olwokusatu lw'okumakya lwe lunaku olw'eggulo wali mu apartment wabadde arentinga era okusinziira ku mikwano gye ne ba neighbors be basinkanye omulambo guno. Ono bamuyita Kadija agamba the people who attacked her weren't thieves. Allegedly she was and murdered. Unfortunately nothing of hers was taken. Kigamba nti omwana omuwala ono abamulumbaganye tewali kintu na kimu kye baatutte. Era okusinziira ku Kadija ku mukutu ogwo gwa X agamba nti omwana ono yandibanga yakoleddwako n'ebikolwa ebyensonyi oluvannyuma ate obulamu bwe ne bukomekkerezebwa okusinziira ku byambu. Olw'ensonga this information is pending the official police statement, at the same time a postmortem report. If at all the family will go ahead to share it. Olubamwita Top G agamba may her soul rest in peace. Top G the greatest agamba nti omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze kisa. Ono bamuyita oja kutya bweyita agamba the titles bra young lady would have been enough. Omanyi omukutu ogwo ogwa Galaxy FM bwe babadde bapostinga kufa kw'omwana omuwala ono Diana Skyz bataddeko obubaka obw'enjawulo bagambye City Life Eaton Slay Queen Diana Skyz is going to be with the Lord. Kadi nga bagamba nti ono abadde muli wa bulamu nnyo era abadde Slay Queen lukungwe. Kati abamu batandise okubanga bagamba Galaxy ekyokugamba nti young lady kyabadde kimala, ekyokugamba nti omuwala omutono yafudde kimala. Temwandigaseeko bino byakubeera nti mugamba abadde muli wa bulamu abadde Slay Queen. In fact ndabyeko ne Eddie Aonaga naye Galaxy bannange mwasuseoko. So ndabyeko tata wa Glenn na Gosman nga naye agamba yii omwana ono ng'agenze nnyo. So mbadde ngamba nti okusinziira ku balinaanyi omwana omuwala ono yafudde Diana Skyz bagamba nti abantu abatamanya ngamba bandiba nti bafunye engeri gye bafuna access ku apartment ye waabadde abeera kakananga kyonna kye babadde bamupangira bakiyisiza mu mbeera efaananako bwetyo. Ndabyeko Mr. Only, Mr. Ronnie Only, Mr. Only ng'agamba nti n'okuba omulungi kikussa kati like abadde mu kutya ye ng'agamba bannange. Ndabyeko Osisas agamba too bad, heartbreaking for them to take her life then. Tikyannaku nnyo era kimenya mutima
kubeera nti obulamu bw'omwana omuwala Diana Skyz bwatwaliddwa. Kugambye nti poliisi ne gye buli eno ebadde tennaba kubanga efulumya kiwandiiko kitongole we butuukidde wenkoledde story eno ekikwatagana ku kufa kwa mwana muwala Diana Skyz. Timothy Mulabe agamba it's really sad news from this side. May her soul rest in peace. Timawulire gannaku nnyo nnyini ddala okuva eno. Eno mu by'amateeka gy'oyinza okuyita suspected homicide nga tebannaba kuba nti no police still ewanealizaate okuva mu forensics. Waliwo forensic investigations we batuukira ne batandika okuba nga bafuna ebinku mu kifo ekyo ne bakebera ani yakutte ku mugenzi eyasembyeyo. Ndabyeko gayi bamuyita Owen Allan ngagamba woman nga yalinga alaga nti abakyala anange ekyo sijja kivundula. So mbadde ngamba nti poliisi ebiseera ebisinga wabaawo okusuubirizibwa kw'okuba nti omuntu attiddwa batera okubeera nga bajja ne bakola forensic report ne bajjawo ebinku mu musaayi kukebera omuntu ono ani yamukutteko, yabadde alidde ki, yabadde anywedde ki obudde obwasembyeyo, enzigi zino baazikutteko kyenkana ki, abaabadde naye era mu bukadde we yafiiridde n'ebiringa ebyo. Report eyo nayo erindiriddwa okulaba okwongera okunnyonnyola mwana muwala Diana Skyz abadde amanyiddwa ennyo ku social media. Abadde no mwana muwala modo era nga ali ne mu entertainment industry omwo ne showbiz, ebintu ebyo bya show business nga abirimu nnyo era nkugambye following ebadde nene nnyo ku TikTok okwo era nga abadde apostingako nnyo ebikwata ku bulamu bwe, entambula ze n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo. Andabeko President of Aveloria agamba the report of such a depraved act of violence involving robbery, assault and the ultimate theft of a young life represents an assault not only on an individual but on the foundational values of our society. Yes, President of Aveloria agamba nti naye ddala okufa k'omwana omuwala ono na byonna ebyatuusewo tekitunuulira ye yekka olwa kitunuulira neyo gye tubeera obulamu bwe tutambuliramu n'okutya okw'amaanyi. Yogera ku insecurity ddala walina okubaawo ekikyuka. Lubega Investment agamba we got a lot of dreams to achieve, may we not die young Lord. Lubega ngagamba nti bannange obulamu tutambulira tulina ebirooto bingi, omuntu teyandifudde ng'akyali muto. Kale obulamu bwa Diana Skyz bwe butyo bwe bwakomekerezeddwa. Enfaaye bibuuzo bikyali bingi n'okutankana kukyali kungi. Awummula emirembe. Rest in peace Diana Skyz. Such a beautiful life gone in such a very miserable way. Kyanaku nnyo nnyini ddala. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi
era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.